ng'eddagala erigema Covid-19 ebika eby'enjawulo lisindikiddwa mu malwaliro okwetooloola eggwanga n'enkambi ezikubiddwa okugema abantu. Omuwendo minisitule gwe yali esinga okwetaaga okugema abantu abasinga okubeera ku kabi ak'okufuna Covid-19 n'abakolera ennyo mu bantu abangi ng'abasawo, abasomesa, abakuumaddembe, bannamawulire n'abakadde abali wansi w'emyaka 50 saako abo abali wansi w'emyaka gino naye nga balina endwadde ez'olukonvuba. Omuwendo guno gutuukiddwako era we twogerera abantu abali mu 74,000 bamazeyo eddagala erigema ddoozi zonna, ate abantu obukadde 2.5 bo baakafuna akayiso kaabwe akasooka. Cases of people opposed to vaccination, yes, they exist. Even with our traditional vaccines, there are many groups that oppose vaccination. But as I have stressed, it is extremely important, it is essential that we get vaccinated if we are to interrupt transmission and open up the economy. Government yakafuna eddagala erigema Covid-19 ddoozi obukadde 8.9 naye nga ddoozi obukadde 3.9 lye lyakakubwa abantu, ate obukadde 4.9 lyo lisaasaanidde ebifo we bagemera. Wadde okugema ssenyiga korona si kwa buwaze, ebitundu ne ofiisi nnyingi zitandise okuggalira abantu wabweru abatali bageme, era minisitule y'ebyobulamu ye yatandika ekitongole ekibunyisa n'okugaba eddagala mu ggwanga ki National Medical Stores nakyo ne kiddako, so nga n'ebifo ebirala eby'olukale nabyo bitandise okugobera abantu ebweru. Ku Balaze ya Sabbiiti eno abayizi bwe babadde badda ku matendekero aga waggulu agamu nga Kyambogo, abayizi abatali bageme bagaaniddwa okuyingira. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng agambye nti tebagenderera kukaka bantu kwegemesa, naye enkola bwe ziti zireeteddwa okutaasa abantu abagemeddwa. And that is why we are emphasizing a lot on providing the right information to the people, encouraging the local authorities, the local districts, the people themselves to mobilize themselves and get vaccinated. Moving closer to the communities encourages them when they see their friends and relatives getting vaccinated. Akadde kano minisitule y'ebyobulamu ebakanye ne kaweefube ow'okukunga abantu nga yeeyambisa buli nkola esoboka omuli okukozesa abayimbi, abakulembeze b'ebyobufuzi, ab'ennono n'ebibiina by'obwegassi okulaba nti abantu bajjumbira enteekateeka y'okubagema. Obwakabaka bwa Buganda mu buufu buno we butegekedde okugema abantu okw'ekikungo ku lunaku olw'omukaaga ne Sande mu bimuli bya Bulange Mmengo.